Zakatonda. Mwebaza simanyi na mutandikira mwebaza kuba kisinga nyanza omukazi omunaku omunaku otegeeza omukazi omunaku ataliko maama ataliko taata atasoma tina kindi kyenafuna muto tugambye nti laabu ya maama oba laabu ya taata oba ngiyite yasinga oba yakujja saabifuna ebyo naye nti nebaza Katonda yanjagala era yanguziza otuuka wano nsooka obula pasitani naye ekirala essanyu lyolina nzize nsaba nze ndi mwana wa Katonda kuva buto naye bwonajja wano e Kampala nga ze mbeera ngamba sirisabira mu kyaki za wano e Kampala nga ndaba byawukana ku kyaki z'omukyalo naye bwe najja nga manya kyaki za wano ne ngamba kyaki gye nnyinza okusabiramu pasita Tom ne pasita Mugenga naye nga ngamba oba ndigendako ddi kyakiro nga ndaba kale tekiribaawo era nga sikisuubira kati nga nkulaba ne ku TV nga ndaba wabeerayo basereebu bokka ngamba eyo sisaanirayo naye nga sirituukayo naye nga nzize nsabira wa pasita Tom gyensoose nga sisita wange yantwalangayo kati nengamba tuliwo obwo kati Katonda alutuusiza tuliwo kyekyebaliza Katonda era nkwagala nnyo yebwe pasita gwe nsobola okuwuliriza obulamu bwange bwonna okunamu ebizimba ekirunga nemmanya nti ne bwoba tolina bazadde osobola obeerawo n'okula ate nofuuka maama nebaza ne Katonda okumpa omwami ono mwami Lwasa omukyalo oyo omukwate bulungi mulekwa kati tekikyalina makulu pasito manyi lwaki ku ngeri gye nakula nenfuuka maama kati ekitwala nti ndi maama sikyali mulekwa n'ekirala nti nina Katonda wange ye mmange yekitange Pastor, bino kambyogere mu maaso ga kamera. Kasooka ensibula abali ku NBS mwanike emikono buli ali ku NBS mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi nsaba Katonda oyo ajja abaavu ku lugongo akuwe perfect timing nga Yusufu bwe yagenda otwala emmere n'akomawo nga hero. May the Lord God connect you and become a hero in your family. If you believe you shall be a blessing in your family, lift up your hands. I pray that God will make you a hero, an answer. Dawudi yaleetera baganda be okubasonyiwa omusolo gwe baali banyooma. Nsabira amafuta agali mu saavisi ya leero is God connecting you from zero to somebody. Katonda omwesigwa kimpeera omuntu atudde mu nnyumba ye n'abaana be, that God will cause you to become a blessing. Abalala nga batwala siriimu twalayo mukisa, twalayo bugagga mu linnya lya Yesu. Kampulira amiina ssatu ebyokubiri byokusatu. Mbasaba bannaffe abali wano mwenna ndabira ddala nga ntuukiridde okuba obulokole.
ebizibu bibiri. 2. Naye nawulira bagamba jangu nga bw'oli. Ekisooka kye nagambye nakigamba nga tuli babiri. Bibiri kambyogere ng'abantu bano bonna. Omukyala asigale batu wetuulire ebiddako tojja mubiso. Nsaba obuvunaanyizibwa obwampeebwa mu ddiini y'ekikatoliki bansonyi oba disappointinga naye nengakuzaayo. Ekyokubiri nga kyetiisisa ate kinattamu ekyo ate ekisoose bakiri kyekyandikutiisiza. nsaba kyaki eno mwenna munsabire mpone obutamiivu. Ebyandibadde binnemesa okutuukirira mu kyaki eno era nsaba munsabire bigonjoole. Ekisoose nja kimala mu ngeri yonna inaabaawo obuvunaanyizibwa obumbuzeeyo. Actually osobola n'okulokoka n'obusigazi nosigala ng'obayamba si kusamira bakuwa kusamira si kukutundayo mwenge sikyo. So kyonna ekyo tujja kwogera I will help you because you can still help the church. Osobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo mu Catholic Church. I'm yet to know. I'm yet to know bakuwa obuvunaanyizibwa ki. Teweetaaga bukano. Osobola okulokoka n'osigala nga n'obuvunaanyizibwa obutuukiriza. Okusobolera wala kati nze ndi mulokole naye waffe eyo Church of Uganda azaazimba nze omu ku bazimbi okitegeere ndi mulokole naye nzimba ekyaki baffe mu kyalo egundi Church of Uganda. So actually olokoka balina nakwagala nnyo okulokoka. Omusajja n'alokoka ate n'amaliriza ekereziya kuba ekereziya kitegeeza ekkuŋŋaaniro ly'abatuukirivu. Kinsanyudde nnyo. So byombi bisigaza tobuzeewo butuukiriza wasissawo si mwenge. Ekyokubiri Katonda kuwonya mwenge. Ebirino byayogeramu nti mwenge banaye tewali kirema Katonda. So ndowooza oyimirire wano tukusabire ate Saala ziri wala yangu sweetheart wa Lwasa. Tugolole emikono. Ayi Katonda tusabira mwami Lwasa alina ebbanja ku mutima gwe ery'okulokoka omuyambe n'omwenge ogumuwonye. Naffe kennyini nno abagamba nti tuli balokole naffe tukyalina bingi mwami Lwasa betulwana nabo. Wano waliwo abalokole nga benzi, waliwo abalokole abali wano nga babujja kubanga Yesu atukolamu omulimo buli lunaku. Kale tukikugaana kulokoka jangu nga bw'oli. Nsabye Katonda alikubeera mpola mpola naffe tuli balokole naye Yesu akyatuyamba mu bintu bingi. Waliwo abawangudde byonna, waliwo abakyabonaabona naye Mukama nga ye mubeezi ajja tutuyamba paka lwe tulitukula. Nkusabidde omusaayi gwa Yesu gukunaaze gwe ne mukyalawo n'ennyumba yo ayongere okuuma omukisa gwe gwakuwadde gwe n'ennyumba yo mufune Yesu. Bayibuli egamba omusajja Omufirippiino bwe yalokoka ennyumba ye n'esanyuka. N'oli omusajja eyalokoka yali akuuma Peetero ne bamubatiza ennyumba ye n'esanyuka. Nsabye Yesu Kristo ayingire mu nnyumba yammwe ate essanyu lijje mu nju yammwe. Tukusabidde kubanga omusajja omugagga tayinza kujja ku kkanisa nga teyeerowooleza nga waliwo amukasi. Katonda yakuwadde ennyonta eyo n'okubira Sebuya era oyo yakutandisemu omulimu gye tutaalabadde yali kubeera mpola mpola oligenda owangula byonna mu linnya lya
Yesu Kristo mukama waffe. Tweyanziza kusiiba naye nno tukyaliko ku TV mutugyeko naye mwebale nnyo TV yano. Mwami Lwasa mumukubireko mu ngalo. Omulimu omukulu ewaka kwaniriza tuddemu twaniriza Seguya ne Mwami Lwasa. Omulimu gw'Eklezia gumalirize, Katonda ajja kuwa omukisa. Kaakati